ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Okay, tukugamba nti kakati bwetu tebwe twavudde wano ku Lokosini ne tugamba katulumbeko bannayuganda abawangalira ebungereza nga bweri nkola yaffe era tunoonyeyo mpozi ku bayimbi oba baliko abayimbi oba baliko abazanyi b'emizannyo mpozi ate mu Uganda embeera bwe yagaana ne basalawo mpozi ate balumbe ekyeyo era bwe tutyo twatandikidde mu Bungereza gye twagwiridde ku mwana mulenzi Henry Katamba nga ono mpozi yamanyika nnyo mu myaka gy'ekyenda bwe yayiwawo tuni mpozi ate eyali ekwata ku mbaga ya Ssaabasajja ebiseera ebyo era bw'atyo twamuguddeko mpozi ng'ali mu Bungereza naye ate be yatubuulidde mwana wattu nga biyungula ezziga nga biraga nti byantiisa nnyo mu Bungereza ekintu si kirungi okusinziira ku ye bw'atunnyonnyola. Nze Henry Katamba abali mu program Wolokoso bannange mbabuuzaako bali kwekumira ku Radio Semba nze yakuyimbira akayimba kali ak'omutanda afunye omubeezi kenasoogerako nga nkyali muto tusanyuke tujaguze omutanda afunye omubeezi tusanyuke ffenneera tujaguze bannange mwebale kwekumira waka kyekisembayo okubala ate kitwandyagadde mu bulamu bwaffe naye ensi yonna eyolekedde okubeera nga efuna obuzibu buli wamu wonna kawabeerewo ffenna coronavirus atukutteko era tuviirwako abaagalwa baffe bangi batugenzeeko tufunye obuzibu. Okusinziira ku Henry Katamba akutegeeza n'akugamba nti Bungereza wonna wagali amaduuka magali banka nzigali obutale bugali shopping centers ezisinga nzigali olunaku lwajjo nga 9 abantu baafudde abantu 903 e Bungereza olunaku lumu kyokka nga namba ey'olunaku lwavuddeko nga 8 abantu baafa nga balinga eyo mu 8 olunaku lumu bannange abantu bangi abasinga balirira mu nursing homes ate namba baleka tebajja counting fo enyumba z'abakadde ng'ate tebafiiridde mu ddwaliro abamu ddwaliro namba zirabika ziba accounting fo ze namba zibabala obulungi okusobola okuleeta feedback ku lundi ku National Health Services Data Center. Okusinziira ku Henry Katamba omuyimbi nga mpozi ali best mu London akutegeeza n'akugamba nti bambi ng'ogyeko okuyimba ate alina omulimu mpozi gwakola ogw'obujjanjabi okubeera ng'ajjanjaba ku bantu naye bambi wano wabotoledde ekyama nti yali ali mu kujjanjaba mpozi abalwadde mu ddwaliro bw'ati ate naye yafuna akawuka ka covid aka corona mpozi akaleeta obulwadde obwa covid-19 bw'atyo n'alwala naye akuwa ngeri ki gyagezaako mpozi okubeera nga yeekuuma n'okwejjanjaba bw'atyo n'awona. Advantage tuyamba ffe mu Africa nti nno tulina ebidagala byaffe bitwalinga tukozesa n'omululuuzo ogwo kwe gulimu ingredient gye bakolamu quinine ate quinine mwe bakola chloroquine kale kwegamba nti eddagala eryo twalina dda okuva dda kale ffe tusobola odikozesa Abamerika baalikiriza baali authorizinze liddeko katale balikozeseeko ng'ate bwe banoonyereza eddagala eddala erina indication ejjanjaba covid-19 oba gye twandisinga coronavirus zinga Henry Katamba nafuna obulwadde kubanga mbeera mu ddwaliro eyo nga nina benzijjanjaba oluusi kale obulwadde butambula ne buva kono ne butuuka kono naye nze mbadde nina kyenkozesa eniimu ne tuzifumba ne garlic tugatamu entangawuzi ne tuyiwamu kohane omubisi gw'enjuki ne tuteekamu ebintu bye tuwaase oba ku micungwa oba ku nanasi oba ku miyembe byonna ne tubiteekamu ne tufumba kati ne twenyokeza oba ne tweyoteza oli steam in fact kiwandikiyise kwe steaming n'oteeka face w'ofumbira guli omukka guli biba bitokota omukka nga face yo gitadde omwo weebisse n'ekigoyi oba towel n'osobola okugira omukka guli n'ogusika ne guyingira mu mawuggwe kati akawuka kano wekandibadde kanfectingira amawuggwe awo ate gweoba ositiminzeeyo tekaagala bugumu. Ng'abayimbi abalala Henry Katamba agamba naye yali alina ekivulu ku lunaku lwa Easter nga mpozi Easter negenda kubeerawo olunaku olw'enkya wabula ekivulu ekyo ne kisazibwamu ng'era bw'owulira emipiira gya Premier n'emirala bwe gyasazibwamu kubanga enkuŋŋaana zaali ziwereddwa akawuka kano kadduka nnyo ng'abantu bali nnyo mu mugotteko. Yes, try to ekivulu ekya Easter Bash in London kyali kigenda kubeera Forest Gate naye ebivulu byonna
mu Bungereza babisazaamu all public gatherings bazisazaamu omupiira premiership. Imagine the premiership okugisazaamu eyingiza billions of dollars. Ekyo kiba kinene nnyo ekintu ekigiyimiriza kiba kikulu nnyo naye nayo bagiyimiriza ne bagisazaamu. So kino ekintu kiri serious, tulina okwewala okugatheringa obutasaasaanya bulwadde. Bwatyo alabika naye alinamu olupiira Mutimbo. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi.